Abasirikale b'eggye ly'eggwanga lino erya Uganda People's Defence Forces basabye abasuubuzi abakakalabiza egyabwe mu butale obw'enjawulo okufaayo okubukuuma nga buyonjo nga kyakubayamba okwewala endwadde eziva ku bukyafu kuba eggwanga okukulaakulana abantu baalyo balina kuba nga balamu. In order to keep Kampala clean, and it is part of corporate social responsibility as the UPDF. Bannamagye bano bakulembeddwamu omukwanaganya w'eggye lya UPDF n'omuntu wa bulijjo mu ggwanga Omulamu nga bano basibye balongoosa akatale k'e Nakawa mu kibuga Kampala nga babawadde n'obujjanjabi obw'obwereere mu nkola eya pamoja mwe bayita okuddiza ku bannayuganda. Omulamu asabye bannayuganda balina okusoomoozebwa mu bulamu okukolera wamu n'eggye lya UPDF okulaba nga bagonjoola ebizibu bino kibayamba okwagala eggwanga lyabwe. Whenever we are called upon at any time, we normally come in. So, even if we are called to go anywhere, even if it is these other cities, we shall be ready to go and support the community in keeping the environment very clean. Ye omwogezi w'ekibinja ekisooka ekya UPDF Major Charles Kabona agamba nti beesanze ng'abantu naddala abali mu butale bakyafu ate nga tebafaayo kweyonja so ng'omuntu omulwadde tayinza kubaako kyakola. Ekikulu ku bulamu bw'omuntu si ssente, bagamba obulamu bwe bugaga. Kati obanga omukola mu katale nga kakyafu kitegeeza muyinza kuba balwadde. Kati tubagamba nga bakulembeze bakatale kano mubeere nga mulongoosa akatale kammwe. Babasuubuzi ab'enjawulo bawanjagidde ab'eggye lya UPDF okubayamba kukusoomoozebwa kwe basanga omuli obutaba na zikaabuyonjo mu kiseera kino ng'abakyala n'abaami bonna bakozesa ekifo kimu ate nga nakyo tekimala. Obuyonjo bwa toilet bwe buzibu nnyo bwe tukyasanga mu katale kano. Wabula basimye ab'eggye lya UPDF olw'okubayamba ne balongoosa akatale kaabwe kusa n'okubawa obujjanjabi obw'obwereere nga bategeezezza nti bangi balwala ne batagenda mu malwaliro olw'ebbula lya ssente nga n'ekivaako abamu kwe kufa. Kubanga abasuubuzi baffe bonna bagayalirirwa nnyo okugenda mu malwaliro naye kampu eno kezze wano ndowooza obalabe bonna bavudde ku midaala ne bajja wano. They assisted us in cleaning and then with medical staff to come to rescue us on all this thing and educate us. Basabye n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo okulabira ku ggye lya UPDF biddize ku bantu ne bawa ekyokulabirako eky'ekitongole ekiwooza omusolo wano mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority kye bagamba nti kikola gwa kubasoloozaamu musolo kyokka nga tekirina kye kibaddiza. Ebitongole nga URA ng'esolooza abantu emisolo lwaki tefa ku bulamu bwabwe, lwaki teva mu zi SC nejja neeraba abantu gye babeera babawa emisolo bali batya. Tusiimidde ddala naye era tusaba guleme kubanga gwe mulwadde okusembyeyo buli kaseera bajje nga batukwatirako. Abakulembeze b'enzikiriza luno nalwo tebalutumidde mwana nga kino bakikoze okulaba nga Munnayuganda yeeyagalira mu nsi ye kyokka ne bennyamira olw'enjawukana mu bantu ezikyase ennyo ensangi zino eziviiriddeko okwerumaaluma bye bagamba nti tebirina gye bitwala ggwanga lino. Okola ne banno n'obalaga ekisa ne mumanye ennaku y'abannammwe ne mukolagana awamu. Mu kiseera kino okukyawagana mu Uganda kungi, buli omu yeekyaye ate bakyaye bannaabwe. Enkola eya pamoja yatondebwawo n'ekigendererwa eky'okuddiza ku bantu so si kubanyuunyunta buli kiseera ekibaviirako okwekyawa n'okukoowa gavumenti nga balaba nti tebalina kye bagifunamu. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agale.